oleba kako Sparks 256 tubaniza ku channel yaffe. Awe twabagambye nti tuyina promotion gye tulaninga. N'olayiko kuba nti okomentinga wansi ku video kati ffe ojja gamba ofuniramu wa. Twakugamba tujja batulondamu abawanguzi abasinza okomentinga. Twako tufune engeri gye tukunoonyamu tubeere nga tukutaasa ka data ako kuba tukimanyi ennaku zino katusumbuwa nnyo. Ate omulala atasobodde commenting osobola osindika ka video ko nga kampi okasindike ku namba ye 0758 104969. Enamba y'esimu eri 0758 104969 eri ku WhatsApp. Kasindike nga kampi oleko kuba nti weewangulira ka MBs oluvannyuma lwa week. Naye nga maana endowooza z'echoice ngenda bamutandikirawo ne story ya Biebekul nga abapromota bavuddeyo ne bawera nga beemulugunya nga bagamba afuna atya zino ssente z'abapromota kuva ddi nga Biebekul ddala promota navayo nagamba izo ssente ze bamuwadde nti ntono bajja bagambye nti ziri miliyoni 5 oba kituufu nze naawe naye nga naye yagambye teyabaddeyo yalabiddeawo n'afuna akasimu nti yafunye ssente ezo naye ne bamugamba lekeraawo ate okukola omululu oba wazifunye nga weeyita promota nga gwe wookigambye nti oli promota otegeka kiwaatule otegeka egundi za TB eziyamba ku baana ekyo kirungi nnyo kyokola naye bulijjo tebakibala nti ate weetwalira mu kategore y'okubeera nti oli promota naye ate oba wafunye tokukuluma nnyo kubanga waliwo n'abakola ki abantu bafunye ate nga bapromota ebyaddala ate naddala baneeno ba Abitex nabo bagambye ke twafunye si ke tulina okuba nti tufuna kuba twafiira ebivulu bingi nnyo naye bwe tuba twafunye bagamba katono okayana kali mu nkwawa bw'oba wafunye ke wafunye mukulu ng'ate tubalere tukimanyi nti oli promota naye oba weetwaliddemu eyo kategori nywera kalira kubanga bangi abataafunye ate nze nganze kyendowooza oli muyimbi mwina organization ya umma wandibadde olinda ezo ssente kuba nazo balina ssente zebagenda okubanga bakola kibateekayo notalulunkanira ate zino z'abapromota wetwalira mu kiki ate kyotaliimu naye nga ye Biebekul muvuddeko ngenda banjolekera oya mulenzi Lil Pazo yalabiddwako ku poliisi y'e Makindye ng'abapoliisi abali bubi abagamba mulina okumpa essimu yange simala temumanyi eri wansi mu tawuni gye batunda amasimu essimu yange eya Galaxy S6 njagala mulina okuba nti mugimpa mukubireko ochola mu mugambe asindikisire bukulire essimu etwebuuza Lil Pazo obanja essimu abadde ogibatereseza bagikuterekere ongani ye Makindye wabadde onoonyeeyo ki ku poliisi wabadde bakutte kafyu badde bakwegamba nsonga ki eyabadde kututte Makindye ku station ate gwe gyogamba nti essimu yo gye yabulidde ate ng'ogibabanja bubi nnyo boolayika tolina musango oba kuba n'omusango tewandibadde ng'obanja poliisi bw'otyo essimu yo naye nga essimu y'omukulu no yabuze ng'era yagamba yabulidde ku station kyetwagala okumanya verifying babadde bamukutte kubanga station tebamala bagagendayo webate ku poliisi naye nga ye Lil Pazo tumuvuddeko njagala tugende ewa kuzino bate ezitandi so manyi ezimu bato ziba tezinnaba kuggwa ng'ate tuyingirawo n'endala busitati omu bate bunakuggwa nga tufunayo obulala tobadde tukyali ku bato ya Shiba ne Cindy ate yo ng'esirise eri awo ekyali ku pending ne tufunayo endala ya Spice Diana nga agamba kisusse nga ye alabika alinga asaba bato kubanga engeri gy'ova kuba tukamanyi kakazi kalungi nnyo tekatera kuvayo kubikanyiga abamu bamusibako waneeno manager we tavangayo clarifyinga oba kituufu oba si kituufu naye ku nsonga eno yagambye kiyitiridde munvumye nnyo mumpemudde nnyo kubanga asinza asoose ovumibwa abantu bavumibwa olaba muvuma ne omukulembeze w'eggwanga banagana muli bazibu nnyo olaba muvuma omukulembeze w'eggwanga ne muvuma buli omu ate nzaanyiga omutyawo gwe siina kuba nti mpumibwa n'agamba sigamba nti siina kuba nti bampa comments embi n'ennungi because olina ofuna embi olabikeewo oba zikukyusaamu naye agamba zino zikisusse kubanga zimuwemula zimufiiriza emirimu kubanga tumumanyi muwala muyimbi artist era nga afuna companies ennyingi nnyo ezimuwa endorsements ez'enjawulo kale ate bano bafaani bagamba abashibaholics kubanga abashiba bayitibwa abashibaholics ate abaspice bayita abaspice gadgets naye nga alumiriza agamba bano bashibaholics mukwano bamuli bubi ennaku zineeno ate agamba ekisinga omuluma nti bagenda ku post eriko product waba yafuna endorsement eyo product tugeze eyalato nga gyakolera
atekayo product eyo ate ne bavayo ne bamuvumira kweyo jukira abana abamuwa endorsements bavayo nabo ne babeera nga bafollowinga bayinza okugwa ku comments mbi ne abaliko kwanti afirwa emirimu egy'enjawulo kati nga kyagamba mulekerawo wemba temwagala nga ina kye yabakola muveyo mu mugambe okusinga ate okumuvuma omuwemula tekikola ki tekiraga makulu ne bamubuuza gwokakasa otya nti bano abakuvuma bashibaholics nagamba nze nvayo ne following omuntu abeera commenti nze ekirungi n'ekibi ngenda mmanye ebimukwatako kyova olaba mmanya nti be bano kubanga abamuvuma si bantu banjawulo eyamuvumye leero yaddamu n'amuvuma ekya yaddamu n'amuvuma olala kati abagobera nagamba kubanga beetekako amannya bafaani nti Tracy Shibaholic Tracy Spice Gadget kati bwatyo bwabategeera ne bamugamba lwaki togambye mukama waabwe abakulembera n'abeerako kyabagamba kubanga oba olina fans team gwe leader waabwe kasita bagamba muvume nga nabo bavuma kasita bagamba mukakkanye nga nabo bakakuba babeera bakwagala kati kyokola order kyebagenderako n'agamba nedda banvumira ku social media kyova olabera nange nakozesa social media yennyini kubanga mmanyi anytime kiba kijja okukola ki okubatuukirira n'abakakasa naganze sina buzibu na Shiba wabula obuzibu mbulina kuba faani kubanga Shiba mukwano ge era ye arespectinga buli omu gwabeera akoze ki asanze naye nga yo battle yo ekyapendinga oba tunafunayo ennyimba awo ne tulaba naye nga gwe oba okiraba mukwano oyinza kuba ondowooza ki abaana bano bandibadde baleka artist kubanga si be bokka abatayagala Spice ne Spice alina fanbase ye emumatira era emwagala kubanga n'abagadgets we banaatandika okulumba Queen Kama tetumanyi gye binaggulira kubanga mwe respecting ate nga zino fan teams twabagamba nti mulekerawo kuba nti omulimu gwe mumanyi gwa kuvuma buli avuma bossi wammwe kubanga twalaba banene aba Eddie Kenzo bamukolera billboard kyekintu kyebaali balina okumuwanga a sign of appreciation then mwe okuvaayo okubuukira buli avuma omuyimbi gwammwe okulaga nti mumwagala nnyo it's not the best side okulaga nti omuntu mumwagala nnyo okuvuma ate baneeno ababeera balina kye babasinzeko n'olw'ensonga eyo bashibaholics ne ba Spice Gadgets mukyetwalaganya nnyo naye nga ffe bano tugirinze era tujja bawulambala ng'okutuusako ebisingawo tugenze ewa Lutaaya bagenze makaga Lutaaya ne bakolayo ka party ka after party naye wabadde abayimbi bangi ba Bettina Namukasa ba Bata bonna babaddeyo naye ne boogera okusiima omukulu byabakoledde ne gyabajje naye Bettina yakabya amaziga ne tugamba Bettina bali kubanga Bettina buli kimusanyusa akaaba ne wayomba ne bamunyiiza akaaba Bettina nagaba banayidadi webale otujje wala mukwano ne tusobya ne tutereza ne tukolayo netugamba okay Bettina yetu mulali ate bajjo bali luzinda babadde watwakoma bala bamukalulu emyedi ne babadde wa Henry Mwanje bonanga tebalabikako ne tubabuuza ne bagamba ncheka babadde busy ne bagamba naye ne woba busy otatusaa kwerabira kitaawo ne wabali kuchanda abaina celebrations zona zaali okolo ino kujja no at least no time dakikanga 3 oba 15 nabagamba mbalabyeko ninebyoka naye gwe ne mutalabikirako ddala naye byasinze okulabikayo bijujjulu byo njagala kwongera mu story eya omugenzi Fred Maiso abadde n'omwana eyamusikira era nga yakikiddwa e Makerere nga badde akola bya biomedical science yafunye first class degree era nga abakulu abalabiseyo nga baselebratinga abakulu Misa Kisemakula Ronald Mayinja babadde bulambalamba ne baleko kuba nti tebamwerabira omugenzi nate babeera nga basupportingako n'abanda okubabeererawo mu happy moments nga zineeno era nga tubebaza nnyo eno guno omukolo gwabadde ku Papa Sport era babadde bulambalamba duze ekifo kyabadde kyabwerere kubanga tuyinza kubanga ate ojaji Ssaabasente mu mbeera ngero basanyuse nnyo era ne bamubeererawo ne bamugamba congrats webale kusoma kubanga ebyokusoma byo si byangu naye nga n'olw'ensonga eyo sigenda bbanga nsukawo wane n'amanya gange mbadde Tracy May mubeere bulungi